Mu mbeera entuufu omwana ali obulungi asuubirwa okumera amannyo mu kiseera ekiri wakati w'emyezi 6 okutuuka ku myezi 8 ate bwe gutuuka kukuula amannyo ebbanga ku bakulira amannyo agasooka lisinziira ku kiseera omwana kye yamererako amannyo ng'eyakeera okumera era yanguwa okukuula. Kyokka newankubadde guli gutyo waliwo abaana abatanyonyoza ddala amannyo bazadde baabwe ne beekanga ngereka ng'amannyo gameredde ku gannaago. Dr. Anne-Maria Bira okuva ku Makerere University Dental School and Hospital era nga yalikulira agamba kino kiva ku nsonga ez'enjawulo okulina obutonde bw'omwana n'omusaayi. Obuwangwa bw'omuntu oba famire y'omuntu ekirala tukiyita genetics. Omuntu engeri bwe yatondebwa mu kika kye nosanga famire abantu balwawo nga kyabo kika nga kika kyabwe bwe kityo bwe kibeera. Waliwo n'endwadde ezikwata abaana nga bazaalibwa naddala ez'obwongo eziyinza okubalemesa okunyeenya amannyo ne kivaamu engereka. Ababa bafunye ngezi tuyita Down syndrome ngali awo nga tali nnomo bulungi abaana abo basinga nnyo okulwawo okujjaamu amannyo g'obuto. Waliwo n'abaana abatondebwa nga tebalina mannyo ga bukulu nga balina ga buto gokka. Erinnyo ly'obuto okuvaamu ery'obukulu lirina kugira wasi waalyo litandike kuyambako eyo emilandira kendera mpola ng'erya mpola ati bwe litandika kunyeenya ery'obuto ne livaamu then ery'obukulu ne lijja bwegati bwegatambula. Kati oyinza kusanga omuntu nga bamutonda yes n'afuna ag'obuto but ag'obukulu nga tegaliiwo. Dr. Bira agamba nti waliwo n'abaana abalina amannyo agatondebwa nga tegamerera mu ngeri ntuufu gamba nga agamera nga gafubutuka ku ludda olutali lutuufu. Kati lyo ne ligira nga musayidi era nga terigire mu space where supposed kukola ki kugiramu ezituyita dental issues amannyo gati gali mu line so nasanga agali amakulu bwe gazze nigajja mu area ezitali ntuufu. N'abaana abazaalibwa nga tebannatuuka nabo batera okufuna ekizibu kino. Waliwo ng'abaana abazaalibwa nga ba premature. Abo bano balina delays mu buli kimu osanga nga bafunye delays mu buli kimu afuna ne delay okujjaamu ago amannyo alwawoko. Omusawo akkatiriza ng'endiisa y'abaana naddala mu buwere beekola eky'amaanyi ku nkula y'amannyo gaabwe mpozi n'endwadde ezirumba amagumba. Nafuna malnutrition mu buto obwo nnyo so n'amannyo nago nigalwa okukula so buli kimu nekigenda nakyo ng'afuna milestones mpola nizitakula bulungi amannyo nigatakula nago mangu. Endwadde zonna ezi-affectinga amagumba zonna zizi-affectinga n'amannyo. Emmere eriisibwa abaana ensangi zino naye omusawo tagibuusizza maaso. Osanga mwana tumwabijjanga wano omwana n'azimba n'abeera munene n'abeera obese but nakyo nga tetuli kumuwa emmere erimu omugaso esobola kumukuza bulungi ate nekyo nakyo kitwaffectinga nnyo kyaffectinga n'amannyo. Ebyokulya ng'ebikajjo omusawo agamba nti abazadde tebakyafaayo kubiwa baana baabwe so nga ate birina engeri gye biyamba mu kunyeenya amannyo gano n'okulongoosa akamwa. Kiyamba amalusu okujja ate nakyo kyennyini because kiri fibrous ne kikirininga n'amannyo go obucafu bwonna ne buvaako. Ate ekyokubiri nakyo engeri bw'okiya kiri fibrous kikuyamba nakyo kubanga kiganyeenya mpola. Kati bwe libanga liri kumbi n'okuvaamu osobola kuba ng'olyo n'ekikajjo n'osanga nga livuddemu mu kikajjo kye kyennyini. N'ekyobulagajjavu mu bazadde naye ensonga eviriddeko ekizibu kino okweyongera mu baana. Twekanga bwekanzi. Tetufaayo kulaba tuba brushing amannyo, tetufaayo kulaba tulabe agali kunyeenya. Wabula omusawo agamba nti waliwo bazadde lwe balowooza nti abaana baabwe bagerekedde amannyo so nga si bwe guli. Kale ng'ekyokweyuna abakugu okwekebejja omwana kikulu ddala. Because amannyo gajja ag'obukulu manene. Kati space evaamu ag'obuto obubeera butonotono. Kati tiririnza kujja nga yes nga tiri suppose ku replacing erirala because space ntono n'olaba tugagerekedde. Tugiyita dangling stage mu luzungu awo. Okwewala ekizibu kino okutuuka ku mwana wo omukugu aliko amagezi gaawa. But most cases if following n'olaba omwana ono yafuna amaanyi ku myezi meka. So like ayinza kutandika kukula ku myaka meka. Bwebe yali emyezi 5 alekera kutandika kukula ku myaka 5. Oyo yali emyezi nga 6 alekera kukula ku 6 okwo. Ekyokubiri n'olaba ne mu family yammwe. Kyokka gwe bwe weesanga ng'omwana wo atuuse mu mbeera eno omusawo agamba nti amannya ago agasookamu gasobola okuggyibwamu newankubadde nga kino kyetaagisa obukugu n'obwegendereza obw'ekika ekya waggulu. Actually oba erinnyo lyonna oba tugenda kulijjamu tusanyalaza kibeere painless abaana tebaataaga bulumi oba omuteekamu obulumi that next time tagenda kujja. Jennifer Kabale
agaffe eyo ku Spark TV.